Ssekibakati omusajja akubira enva engalabi olugira nti ezange teeka wano. Bassebo ne bannyabo baalugira baalutuusa nti ow'amaanyi yabulwa waavuba, Lubaale Namalere yabulwa omwalo. Bagamba nti kanve enkoto nga byayokya mwana wattu biyidde. Nange sigenda kwekena enkulanga mu booge, bagunoga kibbo ate bwe gutyo gudda muganda. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12, olunaku lwa Nagawonye lunaku lwa kutaano, omwezi si mulala mwezi gwa Ntenvu gwa Desemba omwaka 2025. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere ate omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano. Nzize nate tugwisa obwenyinga enkandaggo era tugenda akalannamo ettooke ekkulu ke ligenda n'omumizi. Bannange mbajjukiza ndi musajja muwandiisi wa bitabo era nze yakuwandikira ekitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Ekitabo ekyo kigula emitwalo gya Uganda 6 gwena akyetaaga, naye ng'ate tulina n'enteekateeka gye tukoledde gwe wenna anyumirwa olulimi Oluganda ebyafaayo byo, ayagala okumanya ebikwatagana ku kikakyo, ebikwatagana ku linnya lyo, ebikwatagana ku byalo gye muwangaalira. Buli kalonda yenna gw'omanyi eyeekuusa ku lulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono, ekiggweso kyange ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2025 ku Sampro Hotel Erungujja Kitunzi. Bannange tubakoowoola abato 1,000 okuyingira, abayizi ze sente ze mujja osasula ate abakulu 2,000. Nammwe abalina enteekateeka y'emmeeza mujja kuyita ku nnamba eyo eri 07514769. Kasooke ndeke mu Nabusiro yegiriise ng'ekigotte entula, anti bw'okisanga mu ttaka omanyirawo nti kyamugwagwa. Bannange atta eggunju limala kumuliira mu sseera badde eno nga mutuufu nze nankonye ng'ekikongo mu nsaka nga mugamba nti oba taaveemu mwasi, naye nga byonna byonna mukulu Kanoonya abadde ayogera nga mutaddeko abiri, kubanga ate enteekateeka zino twazigunjukira. Omusimbu agunjukira kigo. Bw'olaba nga yagenze n'akasumbyo akakubyeko obuduli ng'akomawo ng'ate munnange konna konna kalimu okugugulana, omanya nti tabambudde era weewaawo abatasobola kunyaata. Bagamba oluyiri njitanyaata n'ow'ekitimba kitalya maluma. Nze Munabusiro Sava Bosa musinsereganyikawo nawusengule ku 220 omulasangeye nakuwandikira ebitabo byogenda okwefunira ennaku z'omwezi 21 nga bw'abategeezezzaako. Leero ennaku z'omwezi leero 12 lunaku lwa Nagawonye lwa kutaano omwaka 2025 omwezi gwa Ntenvu gwa Desemba. N'olwekyo nga 12 we tusinzidde ate era okubakowoola ffe buli lunaku twasalawo tujja wano ku Sampro Hotel okubajjukiza enteekateeka ezo ezigenda okubeerawo nga 21. Kati bwe tukiba nga leero 12 mubale 21 tubuzaayo mmeka? Ennaku ezibulayo bannange entono. Tubeetaaga ku Sampro Hotel Olungujja Kitunzi era tubakoowoola tufukamidde, tubakoowoola emitima gifukamidde bannange, tuli ku ttaka tubayita mujje mutuwagire mu nteekateeka eno ey'emisomo kuba tumaze emyaka 18 kati ekituufu nga tuli mu nteekateeka eno tusomesa. Weewaawo mwaka gujja tugenda mu myaka 14 tusomesa bantu kale wano. Olwaleero kambasomeseeko mu kanyomero kano lindirira ekigambo enviiri wekyajja. Enviiri zino Abaganda lwaki bazituuma enviiri? Omuzungu aziyita hair. Lwaki zayitibwa enviiri? Tugende maaso. Ng'ate omuzungu aziyita hair. Omuzungu aziyita hair. Omuganda lwaki azituuma enviiri? Yasooka kulaba nti enviiri zino tezeesigika. Enviiri zino omuntu bw'afa ne bamuteekayo emagombe. Wamma baazijjako n'olugero oluga nti abataka tebeesigwa. Enviiri z'ozaalibwa nazo bw'ofa zikwabulira ng'osigaza amannyo agamera obukulu. Kituufu. Okategedde akantu ako zikuvaako zo ne zikwabulira. Era kigambibwa nti omuntu bw'afa n'omuteeka emagombe mu bisooka okumwabulira z'enviiri. Enviiri zigenda zo zimuviira. Erinnya ndiraba we liva enviiri ezikuviira amangu ddala nga wakateekebwayo ogisigaza, engalo n'ozisigaza, naye enviiri zo bambi zitandika okusennyuukira ku mutwe ne zikuviira, kwe kuziyita enviiri. Mangu ddala
Wamma. Era n'ekisooka ekigaa nti eri agenze Magombe enviri ezitiira ng'omuddo awo ekyava kubanga jjukira okuttira akuba kukendeeza ku bintu ebirime ng'obadde olimika jjajja ogenda ng'ojjamu obijjamu munnaffe yafa kati n'enviiri zaamuviira awo nkutegeeza zaamuviira enviiri kale no bannange bino n'ebirala ku Sampro Hotel Erungujja Kitunzi ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Ntenvu olunaku lujja kuba lwawangulwa Sande omwaka 2025 guno gwennyini tosubwa